ne gurupu nnene bakutte amajambiya bakutte buli kimu kati abantu nga ffe nze simanyi nsonga lwaki yali ankuba naye nga bakugwira ne bakuba bubi nnyo era bankuba nga baagala kungoba ku kibanda w'entundira amanda n'omukyala eyaliwo baamukuba emirundi 3 paka lwe bamugoba lundi n'agenda nze nensalawo nzije nekimugulako nze ntandika okukola naye nange ne bannumba ne bankuba naye nga ne bwe baba bakuba tebakubulira nsonga kiwabula bajja buzigurupu nnene ne bakuba Kalema yali abalagidde n'okubalagira bookye amanda gange gonna bagafulumyeyo bagooke naye kyakola obulungi baanoonya ekibiriiti awo essaawa eyo nekibabula so ne batambula ne bagenda naye nga bamaze okunkuba bubi nnyo baalina amajambiya baalina amafumu baalina buli kisi kuba bubi nnyo kati ate bwe baawulira nti ngenda kuwaaba ne bakomawo ekiro ne bamponinga ne baŋŋamba kengeza ne ngenda n'empaba bagenda kuntemako omutwe banziti oba si kunzita bagenda kuwakiri bajja kundepinga kigurupu kyonna kati munaye nga nze omusomesa kyamazima nate okugenda n'okuwaaba olw'obulamu bwange kubanga Kalema ne bwe twagendanga ne tumuwaabira nga tewali wamufaako kati nga buli omu olina kati kufuna ngeri gy'otaasa bulamu bwo nga tetusobola kuwaaba kati olw'okuba nate okukomawo bankoleke obulabo obusingako natya saagenda kuwaaba obwiki ne bwe twagendanga ne tuwaaba nga kiringanga simanyi oba bali bakonayivinganga ne Kalema nga ne bwogenda n'oloopa tewaliwo kikolebwa Kalema nga bayinza okulaga nti bamunoonya naye ng'ate nkyomusanga ali nabo so kati tetwamanyanga kituufu kyali kiki naye nga ye Kalema yali atufa Kalema wabadde ngajja yasooka n'akuba omukyala eyasookawo nannyini kye yakizimba n'amukuba n'amugobawo n'ateekawo omukyala omulala kumuyambako amutumireko naye n'amukuba n'amugobawo naye bwe yasooka okukuba ye yagenda bweru kati ono omulala naye n'amukuba n'amugobawo kati nze nange nenzija nendowooza nti munange nze nja kukola kuba Kalema nali mulaba bulabi simulinako obuzibu naye nange era nali ndiwa kigurupu kinene nnyo kyanva amabega nagenda okulaba ndaba eyiye wano ne bankwata ne bankuba nga Kalema yalagira kuba bwe yatuukawo yagamba oyo mukabe ne bankwata ne bankuba bubi nnyo n'ebintu byange byonna kwaliko okunamenvu kwaliko ebikajjo biki byonna ne babyonoona ebikajjo ne bagenda nabyo nga bagenda balya kwaliko ennyaanya zonna ne baziyiwa eri mu kkubo ne batambula ne beeyongerayo kigurupu kyali kinene nnyo baalina amafumu baalina amajambiya baalina emitayimbwa nga balina buli kyakola ensonga ki naye kale ekisinga obunene kiri nti omukyala oli eyasookawo Reverend alina akabaluwa ke yapiikinga ano nga mwami Saamu yakamuwadde kati yakapiikinga bakalema balaba olutalo kwe lwava ne batandika nga buli muntu ajja wano bamukyuya buli ajja wano nga bamanyi akolagana ne Reverend bo batugamba nga tukolagana ne Reverend kikyamusaba Tisha amanyinga mukazi wa Saamu Musoke abadde amanyiddwa nga kitaawe waani wa Kalema. Mwami Saamu mwinamu abaana aba naye omwana oyo Kalema okuva mu ntandikwa y'ebintu byonna byazaakola nze obulumi bwempitamu bungi ku lwa Kalema. Ennimiro ze yayonoona eka 3 ez'akasooli omukalu kuba badde bagenda kusetinga kulunda mbizzi kulunda nkoko mwe mwabadde mugenda ova maize brand entandikwa yonna ebitooke byonna bye twasimba babisaaye ennimiro zonna baazoonoona emmere yonna baagyonoona mwe mubadde muva fiizi wa mutabani wange obulabirizi bw'abaana bange nange kennyininyini gwe kufa ebimu ebadde bindabirira ne taata waabwe yatuuka emmanga eyo n'abasajja be ab'amajambiya abayaayi ne batandika omukuba ne bamusambasamba teyakoma eyo najja mu maka ganene ewaffe w'ensula nannangira nti maama fala ogenda kuwoloma otya nga bbaawo afudde ngenda kulabako bw'owoloma kuba ngenda mutta ndakutta kitaata kuba kisiru wandikiridde emmanga nenkuwa poloti naawe n'ofunirako batabani bo 10 ku 10 2
nze mumpeeke musigaze 3 ne mugamba ebyo sibisobola ebyekiyaye kababeere baavu naye nga abaana bali mu bintu by'amazima ebintu ebyo sisobola byeyingizaamu essaawa eno tulina ku mirembe kuba Kalema yakola ki yakwatibwa bannange tuwanjagira gavumenti etutaase tetukyalina nnimiro etulima kamere tetukyalina bannaye budduukirizi emmere oba tufunye oluusi tetufuna bannanga abamu tusula njala tetukyalina we tulimira yadde akantu emisiri gy'emmere zonna baagimalawo ebikajjo byonna twali tetukyasubula bikajjo ku mudaala guno kale muntu mubi nnyo agendayo mu kibuga n'aleeta ab'ebijambiya ekatwe kibuyeeyo mwowino kwegamba nga omanye abavubuka abakozi b'effujja abanywa enjaga abajja n'abakuŋŋanya n'abaleetako babadde batandisa ebijambiya ng'era bagwikiriza nga bakuba ne bakutematema awe wange ejjuuzi bakubawo omusajja omukiga ne bamukuba ensuuluuli n'enkumbi ne bamumenya ekumbali n'ery'omu mukono tabakudduka baali bagenda kumutta mpozi n'ekirala era omuvubuka oyo abadde atandise okukola engeri ng'ateeka abantu mu kkubo nga yazimbawo ofiisi nga yeekwasa nti ya President Museveni yamutuma okussaawo emyoga nga naye abadde atesitese okubbirangawo abantu nga yeekwasa President okwonoona President waffe omulungi n'okwonoona gavumenti. Ekyo nakyo tusaba President akitunulemu kubanga yayonoona erinnya lye abantu nga be boonoona erinnya lya gavumenti yaffe era be boonoona erinnya lya President. Manya nze Nabudulahirda abangi goba ishu ya Kalema yakunywa kuba ne polisi emu si ya Kalema yo Kalema yine kibijja kinene bo baba bakazaako na bafakiri ababanyageri amataka g'abantu ekibijja kinene si kya Kalema yekka kubanga awoza atimanyi demo Mbadi simanyi yani kibijja bana akola ki akyawo fune tukola ki ne twenyiwa zira si kyagala kumkungu alamu ebyo bade yango ino waliwo wano banyagetaka na byankeeta kubanga polisi gye nandidukidde bebabawo okukumi omwaka zino myaka gino etaano kitukaluubidde nnyo lw'ababbi b'amataka oba bebibanja Kalema twatulako mu kanso yafuwala ennama diso yalimu n'aleeta olupapula awandiika abatuuze bane ababbi omu yasooka ki yawangula kiseera ekyo naye okusinziira Kalema nga bwe mumanyi yeeyita General Mbadi nga egindi kisowera omu gw'empulira nti yaliyo ku kanisa eno era General Mbadi namba 10 yaliyo ne banne agubinja gunene kakati wenjogeryawa bali mu lutengu kati ffe nga abakulembeze tukaluubirirwa lwakuba nti nga defense bagambye bayambibwako aba waggulu twayagalagana n'okola ki bamukwata tasulayo naye ku luno yamukutte sajja kubanga avuddeyo nafuna reports kubanga sinza kuba nti Kalema asula wano ekyo kyonjankulola talinawo ogamba nti asula wano wabula nawulya story nti abantu baawo twatumawo nabukenya zoni ng'ateega abava okukola n'ekibinja kye ne bagenda nga abajjako ki ebintu bya sente ekyo nakiwulira naye saafu najja kuwaaba n'ekyo nakiwulira yinga kizibu nnyo simanyi nga wanasula galamule tusaba galamule nga gonga mateeka iko mwana mubi nnyo mu ngeri zonna ekisookera ddala mubbi wa nte mubbi wa mbuzi mubbi wa mbizzi ate era yeeyita musiraamu naye nga n'embizzi azibba y'omu ku bantu abali mu kabinja akatema ebijambiya ku kyalo Nnama era tuli beeraliikirivu nnyo kubanga oli ali mu kkomera ye mukama waabwe bakola ekisoboka kyonna
okutulugunya abantu bakuno olw'okuba bamwogera ne bamuwaayo. Bakwata abakazi, bakwata abaana ab'essomero. Era wano abaana badde ku buzibu bw'amaanyi nnyo nga tebakyasoma. N'abakyala abafumbo nga nekkubo tebakyalyitamu nga beesalira amagezi okuyita awalala kubanga babakwata ne basobyako. Naye omwami Rashid Kalema tusaba gavumenti etuyambe, ate ekikulu ennyo yeerimbika mu linnya lya Pulezidenti Museveni ne mutabani Muhoozi ng'agamba nti be babatuma. Bwe twabagamba kubanga bagamba tugende tugambe Pulezidenti Museveni kubanga bo bali mabega we. Era omwami